Yesterday abaana baalidde odi 40 munda. Odi 6 yaganye omupiira gwabadde gumu gwabadde 0-0 yabadde masse. Super singles zonna zabadde musanvu zakubye munda. Odi 14 yakubye munda ntubira ne odi 2 ya Locomotive VDs. Then tubira ne Florentina yes plus over ya golo 2 nekwata munda. Tubira n'emipiira emirala gyabadde mingi egyakubye munda. Ffe twegatteko ku nnusu omutwalo gumu omwezi. Osasula omutwalo gumu gwokka omwezi. Nosobola okufuna betting tips nga buli lunaku ofuna tickets then nofuna ne super singles. Super singles kyeki gwe mupiira gumu nga guli mu collect siko naye nga guli ku ticket emu oba nga guyimiriddeko gumu gwokka ku ticket. Collect siko, draw, win plus other odd like goal oba kiwanise combined odd nti over plus goal nga ukola odd 2 onokweyongera. Tuba ne tickets okuva ku odd 2 up to odd 40. Twegatteko guba omutwalo gumu ennaku 30. Buli lunaku oba ogenda funa nga tips ofuna tickets then nofuna ne singles kyetwanditse VVIP emipiira giba 5 plus naye buli mupiira guba gumu but nga odd nene. Ffe tuba twasalawo tubawe emipiira gino ku sente ntini. Bangi batunda tickets zino ku sente nnyingi naye ffe twasalawo nti wotusasula omwezi ogwa data omutwalo ogwo gwa data buli mwezi kijja tukolera. Twegatteko mu joining da winning team osobola okuba nti naawe ozza akasente. Abali mu VIP kyemmanyi mulinyumirwa abajoininga naawe osobola okubeera. Kozesa namba eyo gi whatsapping eri ku